done. So nzizayo wali lwaki ba negotiating okutase wanyana ne seginyanga andi kakati nkubuulira anti Bobi Wine baagala mwe kimutaategeera. I've been telling you Muwanga, next time I'm going to read you a book I wrote. Bobi Wine, NUP is a party of the government. Atengo ganti bamutya Kubuulira kugambye NUP kibiina kya NRM. How do they fear their own party? Kakati Bobi Wine, the first if radio had come to me earlier, radio bali bamaze okunkubako oluyimba Tamale Mirundi emeka nga gundi yaluba wadde oyo saka yankubako oluyimba Tamale nga nvuma kakati oyo radio bwa yayagala ndabe nagano mulaba banze sisonyiwa naye nga the first person they contacted yali ani yali radio ne bamutta. He refused to play ball. I've been telling you, and nobody has challenged me. The Bobi Wine came to me. I saw a panic young man. Ngaina, gundi, jungle boots, the brown. I am but the shirt ya brown. Wali rubaga wembera. Naja, numuti go twatula weguli. Nanga anti, mwe Mirundi olabe katomanyi ne ganti nkumanyi. Nkulaba mu garage. Nangamba, there are people who want me to fight Museveni. Can you help me to see Museveni? Bobi Wine's first initiative was to see Museveni. Waliwo abamukozeso kuba namugamba bagenda kukozesa bakuddukeko. Bobi Wine, Uganda is the woman who is there. So Bobi Wine, and others saw Bobi Wine. And Bobi Wine has never consulting you. Yes. That helped him to see Museveni. 2 days later also, Nyanzi came. Chairman Nyanzi. To you? Nandetane mitwalo musanvu. Coming to me to talk to Museveni, we are blocked. We are blocked. This is when I realized that the people who are supposedly doing this were insiders. And I've been telling you to when Museveni realized that NUP was created by his own people, he did two things. All of those who founded NUP, Museveni told them to write apologies in their handwriting, and they did. To write apologies to him for creating NUP. Bano kyebali baagala kyali kibu. Baali bamanyi nti Museveni agenda kugwa. Naye ne bw'atagwa tukitala average. You must create a party that will help you as an average. Tebamalaga kukwata bwe batyo. Nti nze ekinyambye okubeera I invested in the population. Singa abadde Makerere, I saw a line of people abagala Serefis. Nakoye omwana wange yafunye degree masters manya gundi first class naye omanyi baali batu yes baali bamuwadde ekidiguli ekyobusiru n'enkigoba tu oyo omwana yali asomera wa miyingo omukazi n'amubonyabwonya metron nengende naini buloka naini mukube nadduka nali mutta metron ate ba student bandikira linga student of the year naye ng'omanyi miyingo ayogera mpola naye bannange lwaki mukuba omwana w'oyo omulalu ajja kwekyo essomero lyange mukuba aba abalala muyingo yabagamba oba mwagala okukuba mukuba aba abalala oyo omusajja ajja kwekyo essomero lyange muyingo nankubira essimu omanyi muyingo wankima muganda wange omwana oyo nze namuwa omulimu nze namuwa ekifo konze ye my elder brother mwenye mugagga yabaki kakati tolaba abanese katolaba nze ne muhozi kati muhozi ye baba omusinga emyaka ye muhozi ye baba ye yina omugagga yaba baba kati nze muhozi ye baba bwemba mugamba baba abaana tebasoma baba
kakati Miyingo baba tuli mu kyalo batugamba gosinga sente omukulu ye baaba omukulu ayina sente yaba baaba si bukulu bwabwa bw'oba gwe mukulu gw'olina sente gwe baaba gwe muto baaba kati nte mukozi muyita baaba baaba bannoonya baaba baagala kunsiba gundi naŋŋamba Muyingo muganda wange omwana bamukubi yamuteekanga mu toyireti nga tasoma ebizibu ebyabaddewo nabitegedde naye njagala otusonyiwe era njagala ttaamu ejja tojja kusasula obukadde obwo namugaa nti njagala nsasule naye nga ye mulamu waavuddewo yatulugunya abaana toyagala federe kitawe nali ntutti mukuba omutwe singa nakusanga omukazi gwe nalikusokodde ebyenda ate kankubuulire n'abapoliisi baali bampagira nasangawo kabangaliza military light polices wali ku kisaawo nembagira bwenti nabo ne baddemu nendyoka nenyigira ne bulo numba omukazi kumuba mwaso ekijja kijje nasangako abamu bwe badda tebadduka bakola amasomero amalala abaana bandikira eringa parent okudeya kakati kyenkutegeeza kiri ki nkugamba nti Bobi Wine tebamusobola why Bobi Wine be bamwereetera nuupu ngenda gikusomera butuna dda wano ekibiina kya nuupu kyatandikibwawo benaalema nga bakye baagala Bobi Wine abanoonyeza ababaka ba palamenti n'ab'enkiiko za district nga Museveni bw'abayita tebajja nga naye bandi baabwe kakati bekye baakola leverage in case you are arrested bwe bakukwata muyina ekikola bwe kityo you must have a leverage once you lose power what will help you this is why nti Kenya Jubilee gundi abayita yayisa ababaka ba Jubilee Ruto baagala kulya naye Raila Odinga is capable of mobilizing people Ruto yajjeko nkulu abasirikale to tell him a new man kakati gwe muyina okutegeera ajja kumalako kuba alwana nabaki abakikuyu ba divided ab'ekiyambu n'ab'enyeri kakati Kenyatta ava kiyambu nabagambye ti abakikuyu baatuulanga mbalaba tulina okukola ki estinisite ne baboogera abatuusi abaki erukwatiyo the only is to have an ideology and an ideological party. Politics is sharing. Politics is responsibility. Politics is national alliance. Niba omulowooza nti mutabani wa Kajulija ayinza okunnyako n'omukonannyako nze mbeera ekidoli nga mukinyako tumulina kyemuzimbi birudi ekyama kyamapinduzi anti nkugamba kyenkugamba kiri kimu anti kyenkubulya kiri kimu nti bano baleeta Bobi Wine as a leverage bakolewo political party nga yaabwe abagejjedde bamuwa biliyoni 5 ne babba sente za Museveni $1,000,000 $100,000 kitutu nazibba leya bagibba leya teriiwo ezo sente ze zaleeta ababaka ba palamenti they brought their MPs era ekyobola badde bakugamba president ejja kulondebwa mu palamenti batya abantu because we have a popular candidate and a compromising candidate atalondebwa mu bantu baleeta ababaka ba palamenti kakati kyenkubulya kiri kimu ti Bobi Wine abalemeredde why Bobi Wine balwana naye bwe balwana naye ne bagamba Bobi Wine tagezaako n'olunaku n'olumu okuyingira palamenti why nti they have past experiences
Ben Chiwanuka did not go to parliament as a result. Party association. Semogere was lucky. He went to parliament. He was an MP. Yeah, Obote Yamugamba. I'm not like my brother, Semogere, who wants to be a commander chief as well as a chief. Semogere, imi yakuba president no MP. Semogere, yagenda mu parliament as an MP. Opposition leader ngaye in Chibina. Obote managed to take away the Basoka, 10 MPs and others. But Semogere abaganda bamukwatira ensonyi. That's why Obote used to say, we have a party that it resembles, you know what I mean? Why? I hear Semogere, Sendawula, Sempija, Sendegea, Sebana, abantu babofuzi badipya bakina mu babali. Obote reduced DP to KY. If you want in Uganda to isolate an idea, to make it a Chiganda issue. Oh, you call it Chiganda? Yes, why? The Baganda have... Kabaka yeka. Kakati, bobe yakala okusula ekintu. Why? Uganda has tried to secede from Uganda 3 times. Yes. Abaganda bakagala okutula ku Uganda. This on 9th October 1960, Buganda declared its independence. Again in Uganda. They even appointed, the Kabaka appointed a committee to organize Uganda's independence and organizing committee. Headed by Binais, by Masembe Kabali and others. Nchukubuli. Abasajja abo Buganda yabawa pound emitwalo 3. Bagenda bagulebe ebitabo bya Buganda ebweru. Manyi sente ezo. Kabusiya ne bakomawo. Binayisa n'agamba no. Obote yabagamba get arrest them. This is public money. Yeye bonna ne bayingira UPC. Buganda again tried to secede in the 57. Buganda again tried to secede in the 66. Therefore, once you want to isolate an idea or a group, make it a Chiganda issue. This is what you know. You know when Chabakola. Nupo for say Abachi. There is a rebellion in the Busoga, Yababigirwa. Only on the Chilin, Gugula, Chilin Numa. Now it's about no Mukase, Mukagun, or your mobile away in Arian. Let me tell you. Abazungu nga bayagade omuntu balinga bawala. Abazungu bagala Bobi Wine. Why? Where did these people use Bobi Wine? The moment they created a party for Bobi Wine, nakugamba nupu kyava mu kibiina ky'enaaliya. Ebibiina ebisyo nga yabiteekawo. That's why ekyo ekibiina kyali kya UPC headed by ono musajja bamuyitanga. Eyali nannyini kibiina Kibalama. Kibalama Rangami and asked me, wamma Bwana Mirundi, ekibiina bwe nkiwa abavubuka mba nkoze bikonze ate okoze bubi ki? Waayo nga intelligence semanyi. Okukyusa ekibiina olanga ennaku 10 baziranga ewaka Bushenga mu New Vision tewali yenyega. Ekibiina nekituuza Legacy Conference. Museveni agenda okutegeera nga bakiwandiisizza n'agoba Lwakoja ate yakola bubi. Lwakoja bwe yamugoba teyali monitored. Lwakoja n'ategeera nti ono kati talimpa kintu kyonna mu nsi ategedde muliddemu olwo. Muka Lwakoja teyayitamu. Lwakoja bamubuuza nti wamma ggwe tulondani yabagamba ebyewaggulu byammwe naye mulonde mukazi wange. Lwakoja surrendered the information to Nuupu. Nuupu yakuba NRM mu Buganda kyali kyalaani. Kati okitegedde anti okitegedde data baali balina data. Yes, information yabakuba balina data tewali baali bamaze n'okuleeta etteeka mu parliament nti omuntu yenna omukozi wa electoral commission abba obululu asuba emyaka 7 ne babakanga nga Museveni talaba. Kyobera sekandi yayagala babba obululu ne Sempijja wa baazire ne bagaana. There was a law. Babiisa Museveni ali luddawo nga bamuwamba dda. Kaakati nkubulya n'eggamba ti Bobi Wine yabasalya amagezi.
Bobi Wine as we speak today bwabalo bali ako bilioni 5.8 ne bagala bamulwanyisa bamutte mu kalulu. Bobi Wine namukubira esimu. Bobi Wine yankubira esimu ku majja. Muganda wange konze yesebo. Mfunye ekibiina. Nenga oli amaze ddo okunkubira. Yesebo. Kibalama oleda akudde nti ekino kiwabavubuka. Kibalama yamala kumbuuza. Kibalama mutte mumumanyi. Abakayira mu 1981 83 oba bawamba Kampala ng'abeena ali mbabalimbya abeena endi muwambe tujje bote bajje abakayira bamala mu Kampala essaawa 4 nga bayingidde olubiri. Paulo Muwanga tewali ku masimu abaava Entebbe n'agwa mu basajja bakayira ku siteera wali basajja balina emmundu naye nga bali muleeya. Omusajja oyo gwe yayita Kibalama yali driver wa Muwanga nga yalina Kibalama ne Makolo ne Makanya Kisolo nga musajja mugiso. Kibalama ya driver wa Muwanga. Kibalama Muwanga yali awedde. Kibalama yawete mu motoka ku siteera tewali kibaati. Tusanka Kibalama Muwanga yamutwala e German National Defensive Driving. This is why this was a UPC. Era obusajja bwa monitor obwo bwakuba timuwala wa Muwanga Dr. Muwanga agenda kwesimba ku Ameria olwo basikiriza family ya Muwanga ebawe ekibiina kya Kibalama. This was a party intended to hoodwink UPC members. In case try to get a referendum, in case the big parties refuse to play ball, bunobusigalawo nomutano wanga ina mu wale mutano wanga mutamanya ataliyo nomutano wanga ina mwaka binawo n'Lugunda mumanyi. Lugunda was a patron and Mugisha Muntu yali yabukulira. That's why Lugunda was sacked. How could this party turn it into a Bobi Wine? Lugunda was sacked by Museveni and Lwakojo was sacked. Museveni n'agamba abakola akabi abatransforming akabiina abo niko basenga ne bagoba embwa niko bakagoba kibiina kino. The sidelines. Let me tell you kakati today nkubuulira these people fight Bobi Wine tebamusobola. The Europeans, the Americans anti nkubuulira yabaddukako olunaku lwe yabaddukako Bobi Wine yagenda ne bamulikuruutinga. Omusajja Bobi Wine yababbira ku kintu kimu. Omusajja gwe bayita Amsterdam nti lawyer we isn't his lawyer. Amsterdam is a recruiting office of CIA. Bobi Wine was recruited in CIA. America is recruiting younger people to flash out to the influence of the Chinese. Yes. Yes, bamutyo Kamala. CIA. Yes. Kati bano balowooza mpuuga omwezi. Mpuuga gwebakwatira ku mukono munenga saka ne bamukuba amasasi. Baga mpuuga muntu. Mpuuga yava Mengo. Mpuuga be bayuwaidi. Abafere. Ajja kuvunaana. Kuki? Yavunaanye monitor. Muyise mwenzi. Anvunaane. Ajja kuvunaana. Aleti Muamuredi. Mpuuga was caught with somebody's wife. Weya. Masaka. Naga Museveni ejatutta atumale. Museveni yali akuzinye. Yali akutumye kwa ne mukamu nno. Mpuuga yatumire motoka yange nimukoto mutayimba umindisa wemme. Pa. Kakati Mpuuga ono kiri mu nyuma, kiri nyuma. Ayagala Mpuuga. I've also told you that I want to tell you Mpuuga nembidde beesimba mu constituency emu where NRM did not sponsor a candidate. Was it an oversight by Tango Doi, by leaders? This is why they have denied Bobi Wine any opportunity to enter parliament. So when kiri mu nyuma yateesezza na bano yategedde nti if these people go to trial kiri mu nyuma tebazanya politics. Kati Bobi Wine Uganda kwata Mpuuga ne batwala ekibiina emmenge wa Katikkiro olwo Buganda etandika mbizi ekiri mu nyuma akulira balabe ba Buganda kiri yabalwanidde ku Buganda bwedira ekikola ky'embizi n'okiyiwa mu lusaniya lwa piraawo abasamba yiwa muyiwe ono kiri mu nyuma kiri mu nyuma kigola piraawo nti once you see the Baganda
kiri mu nyuma kikoto kya mbizzi kiri mu nyuma kikoto kya mbizzi abamawanga mala batali rating ayi bwe timu kiri mu nyuma yizeke kikoto ky'embizzi anti ate etya nkubuulidde mwamu makatebo wabaddeyo makerere everybody was fighting to get a photo with me. I ran away. My security people had to tell me to run away. Yes. Mkuba chiri munyuma. Chiri munyuma yuzanene mopu Buganda. Chiri munyuma. Uyo. Mkamalo kuteka msitete wako. Nebalika kuba Buganda. Kakati chenko gamba okitegedde. Jagala nokumaliriza. Anti maliza ngakugamba. Olwaleero. Nti Bobby Wine FDC ne Nupu. Anti batakwatagana. Bobby Wine musajja mugezi. Bobby Wine akugamba like me. Do we negotiate crime? Take these people to court to defeat him. Yes, and you have got the man, the Chief Justice, in order to protect, to improve the credibility of the judiciary by Mao. He has told you, if you don't give me evidence, I'm going to release them. Because chiri mutako najja. Chiri nyuma chiri mutako.